bavuddeyo ne bagamba nti affidavits oba obuzuulizi bw'oleeta obweyongera okulaga nti akalulu kabbibwa tetubwetaaga n'olwekyo option tewali ndala yonna tugenda ku withdrawinga eno si official communication naye manyi nti president wange wa Uganda addako tasobola kubeera nga akontinuinga mu maaso n'omusango guno kubanga olwedde gumaze okulagirawo sayidi gye gugwako bali balaze nti balina gwe bakolera balemeddwa okukuuma integrity yaabwe. They have failed to protect their integrity. Let me repeat this statement. They have failed to protect their integrity. Era ne baswaluka bo balowooza nti bakifunyeemu olw'okuba bawolereza Mwai Museveni n'omulamuzi kati ndowooza bali kasimu amugambo nnengedde munnange ebintu by'enseno bizibu nnyo oyinza okukola ekyo ky'okoze naye mu future nga tolinawo ensi n'ekijjukira ne bagamba nti abo eyo si efamire y'owinyiddolo nga tewali abawa respect bannange bino bye tukola ebintu nga ne bw'onooba ovudde mu nsi muno bijja sigala nga bikubalibwako ne bw'oliba ovudde mu nsi muno. Kyobola mbagamba nnyo bye tukola tubikole nga tumanyi nti ensi ejja bitujjukirako ebbanga lyonna. Tokola bintu bigenda kukulabisa. Abasajja bano beerabisizza nnyo mbabulira mazima. Tokola bintu bigenda kukulabisa. Tosobola kukola kikolwa bwe kityo n'ogala n'okulisiivinga obujulizi kale mwandibulisiivinze ne tumanya nti kisaliddwa bwe kityo naye kino mukitulagiddewo the one nti temuli bantu besimbu temuli bantu beerufu n'olwekyo embeera bwetyo bweri akalu kano Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna tukimanyi nti yakawangula era tubali twagala tulage ensi amazima because tuyina diala forms zonna ezaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president yalondebwa twagala tuzirage kooti tulage irregularities ezakolebwa nkalulu byonna nga twagala tubirage kooti byonna babitidde bagambye titwetaaga kubirabako ayogere ekyo ye Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda gwe bayita Alphonse Owiny-Dollo ate n'ateekawo n'embeera etiisatiisa bannamateeka abaffe bwe yadde ayingira ku makya yasoose n'abakangakanga kakati kino ekintu kye neewuunyiza nakyo nkiyize lwaleero ate omulamuzi otandika otya okubeera nga odibeetinga kye bayita plan B omulamuzi ali ku level ya Chief Justice notandika okugamba oba plan A eganye mugende ku plan B. Can you explain to the public plan B kyeki bwana Alphonse Owiny-Dollo osobola gitunyonyola twabagamba tetulina plan B tulina plan A tetwogerangako oba balowooza nti FDC ye yawaaba omusango guno because FDC yeyina plan B ffe tulina plan A yokka kati omulamuzi otuuka otya mu mbeera egamba kino kiba kiganye mugende ku plan B g'omanyi iki bwana w'ekitiibwa omulamuzi bannange ate bano naaludde okubalaba amazima ga Katonda mu ggulu omulamuzi otandika otya okudibetinga politics because plan B gy'obadde oyogerako bwe tubanga tugeze mu details zaayo nga nze yali agiwuliddeko kuba gyogera aba politics 100%. Omulamuzi ne bw'oba wabadde ku TV nga yakulabye ng'awulira mumwogerako ng'awulira mwogera ku linnya lye bw'ajja mu kooti tabyogerako talina kubyogerako nga ziri mu kooti biba tebimukwatako ye kyalina okubeera ng'awuliriza ye submission egenda mu maaso wano mu kooti. Kyova bamujjukira omusango Kibalama gwe yatuwaabira ogw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Kibalama mu kooti yayogeranga birala ate nga bw'abeera mbannamawulire outside court ng'era ayogera birala. Byeyayogeranga mu kooti omulamuzi byeyakonsidaringirako okusala omusango ani nannyini kibiina kya NUP era byagenda okuvayo ng'ekibiina kya NUP kiri under the leadership of Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga mujjukire bwe banga wamu Kibalama bubbiya butaano bbiya nnya bbiya ssatu ng'amuwadde ne supu wendi ng'awuusa kuse Kibalama ng'ayogera birala bwe yajjanga mu kooti n'ayogera birala. Bino bye yayogeranga yadde ng'omulamuzi eyalinga ebweru yabirabanga oba yali musango yabirabanga teyabigenderako batambulira ku submissions batambulira ku bujulizi bw'olese mu kooti. Kati omulamuzi atuuka atya okugamba abantu mugende ku plan B oba plan A eganye kati gwe plan B bwana w'ekitiibwa omulamuzi obadde otegeeza ki plan B kyeki solo gitunyonyola plan B
era honorable Segona wonkoleddemu bubi obadde osobola omugamba nti can you explain to the public plan B eriki kyobadde omubuuza kyokka annyonnyole ati agitusindikamu bw'abanga agitegera bulungi agitunnyonnyole twabagamba tetulina plan B tulina plan A yakalulu twakawangula tulina plan A kujjako dictator ye plan A gye tulina oba kitegedde gye tulina tetulina kirala kyonna n'olwekyo bw'otuuka mu mbeera ediscussinga politics mu court supreme court ye court ey'okuntikko esembayo mu ggwanga lye bayita Uganda gye twandisuubidde okubeera nga waliyo abantu abali nani partisan gye twandisuubidde abantu abalina okubeera nga tebalina ludda gye twandisuubidde okubeera abantu abalina influential mu mateeka because jukira muveeno wansi mujja mulinya kati bwebanga supreme court yeyisiza bwetyo kati tunaddukira wa n'olwekyo amasiga bulijjo ge mwogerako asatu agafuga eggwanga lye bayita Uganda judiciary eyo tumaze ogiteeka emabbali teri n'olwekyo abalamuzi mweswazizza nnyo kino tekigenda kubeerabirwako kubanga kuno okuswala naaludde okukulaba nemuyimirira mu maaso ga kooti nemugaa temwetaaga bujulizi wali omuntu agana obujulizi mumali mukirabye kooti omuntu asobola okugaana obujulizi nze mata sikirabangako mu myaka gino gye nyina Ssegirinya myaka 32 sikirabangako nti Ssegirinya nawangudde akalulu naye njagala kuleeta obujulizi obulaga nti nawangudde akalulu olina ngamba nti obujulizi tobuleeta n'olwekyo embeera bwetyo bwebadde abali ku the Apostolic page mushiyalingira video eno njagala egende wala nnyo abantu bategeere nti kooti ensukulumu aweetuuse kooti ensukulumu nayo emaze okubeera nga yeeswaza sharinga omulundi gumu mbeegayiridde sharinga omulundi gumu naye mbabuulira mazima ekikutta obudde kijja kubuta kyova olaba twafuna ekizibu kimu paliamenti abaka abamu abadde babeerako bawa nnyo omukulembeze ali mu ntebe obuyinza bungi nnyo pulezidenti abeera atya nga yalonda abalamuzi ba supreme court pulezidenti ali mu ntebe abeera atya nga yalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda gwetebeza nalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ng'ate ogenda kubeera mu kalulu ne banno ne ng'ate chairman guwa mulonda gw'omuwana omusaala kanu imagine nolonda abalamuzi ba supreme court abo bwe mulaba omwenda pulezidenti yabalonda obwo buyinza parliament yabumuwa kyovala bwe tuyingira parliament y'eggwanga Uganda tulinamu amendments ze tugenda okukola tekisoboka chairman w'akakiiko k'ebyokulonda wandibaddewo independent body emwapointinga nga independent body eyo ebeerako ne ba representative abava ku side ya opposition ababalamuzi wandibaddewo independent team ebakolako screening n'ebekanja bali substantial tebali nani partisan kati Owinidolo yannyini yaliko musango nga awolereza mwami Museveni nga Dr. Kalukiza Besigye alopye mwami Museveni ate nga Owinidolo yeroya muli akingezaako kubagamba nga yeroya era kyovalaba yamuli wadinga namuwa okubeera chief justice neraba byakoza amazima ga Katonda mu ggulu n'atuuka okubeera ng'ayogeranga ne Lisa alikanudde n'ateekawo intimidation mbalo y'abapulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baloya baffe babadde basabumitinga ng'olengera abatiisatiisa bw'abasindika mu plan B eriki odiscussinga otya politics mu mateeka ze mbadde sikirabanga bannange omuntu adiscussinga politics ng'ali mu kooti nze nsoose kulaba omulamuzi Owinidolo yasoose lageze ebyafaayo by'ensi yonna tosobola discussinga politics mu mateeka nakanga bakuba nti council waffe ali substantial council waffe abadde farm nayimira namugamba no ekituufu kyekino tukkirize tukuwa obujulizi obulaga nti muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula obujulizi n'abugaana etayimu gye mutumalidde nga tujja mu kooti amaanyi gaffe ge tutaddemu okuŋŋaanya obujulizi obwo si kintu kyangu jjukira abajulizi baffe abamu bagezaako bayintimidatinga abaana baffe abamu ne bagezaako okubakwata ekyo bwe kitaabamalidde nga bakikoze ne bagamba kati mumanyi abajulizi tugezezaako obbatiisatiisa tugezezaako bakwata naye abasajja abajulizi balina bangi because abajulizi be tulina tutoddeko na butoozi tulina abajulizi abawera miliyoni namba abajulira akalukano bwe Kyagulanyi Ssentamu nti yakawangula mu bwerufu ate nga nabo bennyininyini bakimanyi nti abajulizi abo tubalina kyova olaba bateekawo embeera enoonya buli muntu yenna alina DRA foomu zaffe
abamu ne babakwata abamu ne babuzaawo naye nga jjukira diala fomu ezo abaana baali bazitusindikira dda nga tuzirina ate nga tetuzirina mu kifo kimu kubanga twabategeera bino byemusobola okukola diala fomu ezo abaana bwe bazituwanga ne tuziteeka mu bifo eby'enjawulo n'ezimu teziri mu Uganda ziri mu nsi endala lwaki twakola ekyo nga tumanyi kyemusobola okukola kati banoonyeza diala fomu ne zibabula bwe banoonyeza abaana baffe abagenda okuwa obujulizi ne bababula babafunako abamu naye nga bwe bafuna omulala tumulipulessingawo omulala bwe bafuna omulala ne tumulipulessingawo omulala bwe banoonyeza ebyonna ne bigaana ne bagamba Alphonse Owiniddolo kyomanyi ekyokukola kyolina okukola kati golina okuzannya omupiira era mwami Museveni abadde amiitinga Alphonse Owiniddolo ku nsonga nti nkwegayiridde ekintu kizannye abasajja obagobe kubanga obujulizi babulina ng'ate tubadde tulina okufuna ebintu bibiri mu musango guno omuntu ne bw'abanga LDC yagimaze eggulo tubadde tulina okufuna ebintu ebi mu musango guno either okudiikira eyalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president oba okututwala mu by election byebintu bibiri ebadde biyina okubeera nga biva mu musango guno bibiri tekuli kirala okudiikira yalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president elect ow'eggwanga lye bayita Uganda oba by election ebadde erina okubaamu abantu babiri ng'erina okubaamu mwami Museveni ebeeremu Robert Kyagulanyi Ssentamu because by election bali ba candidates abalala abaali mu leesi baba tebadda olwo by election ebeegendamu babiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mwami Museveni babadde balina okubeera nga bagenda mu by election eyo n'olwekyo byebintu ebibiri ebi byonna tebakozeeko na kimu beerabisizza tewabaddewo kirala kyonna bibadde bibiri so nitubanga kooti nayo gye twaddukira tufune obwenkanya bwetyo bwekoze pulezidenti waffe owa Uganda aliko gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa abantu tumanyi ti kino akiinako solution because our president bamuyita Mr. Solution era manyi agenda kuyita press conference mu bwangu ddala agenda kuyita press conference mu bwangu ddala ayongere okubeera nga bategeeza our next course of action okusinziira ku bigenze nga bitambula because kino kitulagiddewo nti tekyali fair play it's no longer a fair play n'olwekyo ekyo mukirindirire nti president budde bwonna agenda kuba ayita press conference atubulire the next course of action era ffenna kwe tugenda okubeera nga tutambulira naye nga mulina okukimanya mwami Museveni togenda tufuga lwampaka ekyo kyolina okumanya togenda tufuga lwampaka omuntu gwe twalonda tukimanyi mulala nnyo omuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu yalondebwa abantu mu kinaana wagenda mu nsiko n'olwana akalubayi tebabbye n'akakoba then wafuna akalukamu n'ogenda mu nsiko n'olwana nga tebabbye nakako tebabba ye babba semwogerere mwami Museveni yagenda mu nsiko n'alwana bw'alwana n'agoba omubbi kyeyajja ku mubbi ate ye n'akisigaza ekyabaawo kankibabuulire mu kinaana mwami Museveni kyeyakola yagenda mu nsiko n'agoba omubbi ng'abbye ekintu omubbi bw'amukwata kyeyajja ku mubbi n'akissa mu kooti bw'ati myaka 35 nga kyalina awo ne bannayuganda babadde babuukawo tebategeera kyajja kitya kiringa bw'onobeera mu kibuga omuyaaye n'akunyakulako akakuufu omuyaaye n'akunyakulako essimu n'adduka kati wadduka bano abamugobye ne bamukwata ne bamuggyako kyabbye ne bakikwata ne bakiteeka mu kooti bwe bati ne mwami Museveni kyeyakola naye ate ffe abaawangudde akalulu ng'ensi yonna ekimanyi nga tulina diala fomu eziraga ekyo era kitwe tugenda okulaga kooti eyo kooti ebatukkiriza kugiwa bujulizi tulina obujulizi makutiya n'amakutiya n'olwekyo bwekityo bwe kitambudde ffe tugenda genda mu nsiko because affe tukkiriza mu peaceful transition of power naye tugenda kukozesa amaanyi g'abantu okulanga tukwata entebe eyatuweebwa abantu titugenda genda mu nsiko ffe tetwagala kujja ng'engalo zaffe zirimu omusaayi era ne pulezidenti waffe kyayogera mukiwulira pulezidenti waffe kyayogera engalo ezaffe twagala tujje nga ziri kirini kyova olaba twagala okukyusa obukulembeze bwa mwami Museveni mu mirembe nga tewali muntu afudde tewali akubiddwa jjinja tewali akoze eki mwami Museveni adde ebbali pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akwate entebe y'eggwanga Uganda tetujja ffegenda mu nsiko era tetwadivaisinga abantu baffe kukola bikolwa oba byakola ki tetwagala okulaba nga tuyita mu nkola ey'emirembe that's why tupreachinga peaceful transition of power because tetwagala kukola balinga bye bakola nabagamba NUP tugenda kukola ebintu nga byanjawulo nnyo buli mukulembeze wa NUP eyalondeddwa ng'ovudde ku Ssegirinya mumutunuulire nnyo enkola ye ey'emirimu
tugenda kukola ebintu nga byanjawulo nnyo twagala okwawukanako n'abasajja abo abazze nga baswaza eggwanga Uganda tukole ebintu nga byanjawulo kyovolaba ffe enkola yaffe tupulikinga peace President yatugamba mubaleke bakole fujjo ffe nga bwe tukole enkola ey'emirembe bakole fujjo nga bwe tukole enkola ey'emirembe ensi enejjukira oba ejja kukeera ekyegambe tiddala abantu bano bo omulamwa gwabwe gubadde gwa mirembe because twetaaga okulaba nga eggwanga laffe Uganda tulikyusa mu nkyusa ey'emirembe nolwekyo ekiriwo kyekyo ekyakavaayo mu kooti affidavits zaffe 129 zigobeddwa omulamuzi Alphonse Dolo oluvannyuma lw'okubeera nti atidde obujulizi bw'obugenda okuleetebwa nga Mwai Museveni abatasigala mu ntebe eyo gyalimu entebe eyo abadde immediately alina kugikwata agiwe Robert Kyagulanyi Ssentamu because yagiwangula n'obululu obuli mu 80%. Kana akalumba buli amazima twakawangula with 80%. Mwami Museveni twamuwangulira ne ku polling station yiye kwalondera twamubirawo bobosagana Kyagulanyi kyova ebyo nabitidde nga twetaaga akakiko k'ebyokulonda katulage diala forms kukalangira Mwai Museveni mujukira bulungi nnyo percentage eyasomebwa omusajja gwe bayita Simon Byabakama yagisoma naye percentage gye yasoma twagenzo gigattagatta ng'ekola 13 point oba 3.4 n'abantu bafuna babagattira nabo babalabisa percentage out of 100 ate bw'ogatta bina buli omuze bagenda bamuwa ziri mu 13 n'obugwamu tugamba buli kyabane Katonda ono badde nga n'atwala omuntu buli kimu kyakola akikola ne kimulabisa nolwekyo abasajja bwe batyo ne beerabisa nga ne percentage yennyini kintu kyabalemu okubalansinga because tebagoberera nga balanga buli muntu bululu bwafunye bo kye bakola batula butuzi ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tumuwemmeka ne bagamba Mwai Museveni tumuwemmeka bano bakandidate abala Mwai Museveni bye yateekawo nabo tubaweemmeka ekyo munnange bwe kyali tekwali nti kubala kalulu kyovala abajjukira obulungi bwe balinga bataalinga nga bwe baleeta obululu miliyoni namba ne bagiwa Kyagulanyi nga percentage esigala eri constant nga okweyongerako butundutundu naye nga baleeta obululu obw'emitwalo 3 ne babuwa Mwai Museveni nga percentage erinnya ndoza mukitegeera kwe bongedde miliyoni terinnye naye kwe bongedde obululu emitwalo 3 yo n'erinnya munanga abantu ne beerabisa ne batubba akalulu mu nziba bwetyo nolwekyo kyemmanyi kama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kinako solution because ye tumuyita Mr. Solution munde bonna agenda kuba abategeeza the next course of action nenze njagadde mbabulire Supreme Court ey'eggwanga lye bayita Uganda teriyo kye tugenda kufunayo terikiriyo era baganda bafa babaddeeyo nga muganda nti bannange Mr. Update kooti eyinza kooti olwedde emaze okulaga oludda kooti emaze okulaga oludda eraga nti yo erina Mwai Museveni nolwekyo kooti yemaze okwekubira temubaako kimu expectinga mu Supreme Court mbabulira mazima ndoza mulabye ne omulamuzi Winnie Dola agambye amugende ku plan B kati nga plan B ani yagimugambye kubanga kansomera disegona babadde asabu meetinga tanayogera kona ku plan B actually ffe twogera kona plan B oba FDC yalopanga tetumanyi kubanga FDC yebeera yogera ku plan B ezo kubanga ne FDC irayo omusango nga omulamuzi abadde ayogera ku musango omulalo gwateekebwayo political party endala kubanga ffe twagamba eyaffe ekyali plan A bwanaabaawo ekirala ekigenda okweyongerako tujja kibategeeza ate ebyaffe biyita mitendera emituufu principal waffe president yalondebwa abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba bategeeza kiki ekiddako kati nze ngenze ne ŋŋamba nti oba FDC yalopanga tetumanyi because yebeera yogera ku plan B kati ng'omulamuzi abadde tamanyi ng'abadde awulira kesi nga kesi gy'abadde awulira era bikandala ku yaffe kwenyini yabadde ayogera plan B ne ŋŋamba omulamuzi abadde atya ffe ngekyo tukyogerangako twagamba tulina plan A twawangula akalulu twetaaga wiini yaffe gye twetaaga nolwekyo bye bivudde mu Supreme Court kuswala kwennyini sajja beerabisizza bwe batyo basazeewo okutambuza ensonga era naffe ne tuba tunula ne tugamba nti enneerabisa gye beerabisizzaamu naffe tujja kuzzaako ekintu tugenda okuzzaako tujja kuba tukibategeeza temutya amaanyi gammwe tegasobola kubeera nga gatuulibwa amaanyi gammwe galina okubeera nga ganunulibwa mabuli amazima bannayuganda bangi nnyo mwakeera ne munonera Robert Kyagulanyi Ssentamu temwakola nsobi akalu kammwe kagenda kubeera nga kabalibwa nti mwateeka ettafaali ku ggwanga Uganda era akalu kammwe kagenda kubeera nga kabalibwa mu kulaba nga kalwanirira ensi eno ffe twagamba omulimbo omuwerekera paka ku mulyango buli kimu kye twagendamu twakigeramu tukimanyi
twagera mu kalulu nga tukimanyi nti byabakama mu M7 ya mulonda nga byabakama twagala tumulabise era byabakama ne tumulabisa ne tugenda mu Supreme Court nga tumanye ekigenda okuvaayo bino bye bakola tetubyewuunya nnyo twandyewuunyiza nnyo nga tebakola bino bye tulaba nga baddemu ka statement kano bino bye bakola tetubyewuunya nnyo twandyewuunyiza nnyo nga tebakola bino bye bali